مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة في الله، أحييكم بأحسن التحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atusobozesezza okubeera ku wano nate nammwe ku mpewo za Salaamu TV nga tubaako n'ekigambo kye tubatuusaako ekirungamya emitima gyaffe, ekirongoosa emirimu gyaffe, ekiwa buli muntu ekirungi ekinamusobozesa okuyingira mu jjana ey'emirembe. Nsaasira nnyo abafunye obuzibu mu bbanga eriyise, wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala yagera, naye mbasaasira nnyo abafiiriddwa abantu baabwe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abafu bammwe abagaziize kabbuli zaabwe era abateere ekitangaala mu kabbuli zaabwe insha Allah. Sheikh Guggwa ambasada, tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa sisita. Saba Allah subhanahu wa ta'ala naawe akugumye akuteekemu abo abantu abatasubwa mpeera, ate nga bwe twogera mu takbiira esembayo, Allahumma la tahrimna ajrahu, Allah tutusubya totumma mpeera za muntu oyo afudde mu kumuziika, mu kumunaaza, wala taftinna ba'dahu, ate era totuleetera bikemu oluvannyuma lw'okufa kwe, kubanga abantu abasinga omuntu bw'afa teyeefiira yekka, wabula abaako n'ensonga nti gundi yamuloze, gundi yakoze bw'ati, naye abange mukkirize nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna ekigwa ku mwana Adamu yakireeta. Era mbasaasira abalwadde bonna abali mu malwaliro, saba Allah abawonye. Nzirako okukulisaayo abantu bonna abadde mu hijja, saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasula ebirungi byereere, ne hijja zammwe azikuume, n'abakola shukuru muzikole mu nkola ennungi etanyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah mwenna byasobozesezza okulamaga omwezi guno oguwedde, omwezi ogwa Dhul Hijja, saba Allah subhanahu wa ta'ala era abasasula ebirungi byereere. Njozaayoza abasiraamu mwenna mu ggwanga olw'okuyingira omwaka omupya ogwa Muharram 1445. Saba Allah subhanahu wa ta'ala omwaka ogwo agutuwe ebirungi byereere, era ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba nti omusiraamu wandikuumye hijjayo era ogikuumye otya. Buli yenna yagenze e Makka, lwana nnyo olabe nga hijjayo ogikuuma bulungi, ogaane kufuna buzibu mu kukola hijja eyo, kubanga ekisookera ddala tumanyi nti empagi ey'okutaano mu mpagi z'obusiraamu kwe kukola hijja, kwegenda e Makka. Era bagisaako obukwakkulizo nti omuntu yenna akola hijja alina okuba nga alina obusobozi bwa mirundi mingi nnyo, obusobozi mu ssente, obusobozi mu imaani, naye nga ekyalisinza okuba ekirungi imaani n'obukkiriza be businga obulungi ku muntu ogenda okukola hijja. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabu kye ekitukuvu Quran, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بدوا الله buli yenna eyateeka enniya ennungi n'amalirira ne mu bikolwa ne mu ssente ne mu mbeera, n'agamba nti ngenze kulambula nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngenze kukola hijja. Abantu abasinga obungi bakifuulanga ekintu ekyogga nti ngenzeeko e Makka ng'ayagala kufuna linnya lya bwahaji, ngenzeeko e Makka ng'ayagala abantu balabe nti yagenda e Makka. Era bw'oba owulira mu kunyumya kw'abalamazi baffe nga tuba tugenze ku shukuru, agamba bannange nze bampitanga haji naye nga sigendanga Makka, nenwana nnyo ndabe nga ntuukiriza erinnya eryo ndabe nga ndifuna. Kituufu aye kirungi, naye tereeza enniya, genda e Makka ng'ogenze kutuukiriza empagi ey'okutaano. Empagi ey'okutaano bw'ogituukiriza okole byonna ebiragirwa okukola.
naye ebintu bino wammanga tobikola. Toyonoona, toyomba, tovuma, olabe nga hijja yeesigala nga bwe yakoze eki nga bwe yina okubeera. Era Allah bwe yali amaliriza mu aya yagamba wattakuuni ya ulil albab, muntye muntegeere abange mubannanyini kutegeera. Lwaki ndeese ensonga eyo? Abantu bonna mbagambye nti oli agenda e Makka olw'okuba bamuyitanga nga erinnya lya Haaji talikolereranga, n'asalawo agende e Makka atuukirize abantu kyebakola ki kibadde bamuyita. Okay, nakyo kitundu mu bitundu bya hijja, naye ngaekikulu enniya. Wano wenzirayo emabega okusaba abantu bonna abatwala abantu e Makka tubasomesenga ng'obudde tebunnaba. Niwe kiba kyetaagisizza kutandika kati mutandike obasomesa empagi ya hijja bategeere obulungi bw'okukola hijja. Lwaki njogedde ensonga eyo? Ngenza okwesanga bwe ntunuulidde abantu bonna ababadde e Makka abantu babulamu okusomesebwa, ate mugende muganda tujja basomesa ng'ebulayo wiiki 2 wiiki 3, bannange tezimala, kubanga empagi ya hijja mpagi nkulu nnyo. Omuntu ebeere mufuddeko omulundi ogusooke aba afaafaaganiddwa olufaafaaganibwa olunene. Sooka okwebaza hijja Beru, enteekateeka zaayo zabadde nnungi. E Makka twatambudde bulungi, wadde entambula teyabaddemu obuzibuzibu, naye nga alhamdulillah baakoze ekisoboka kyonna ne tutambula bulungi, ne tusula bulungi, n'emikolo twagikoze bulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere amaanyi, abongere obukugu mu kuteekerateekera ba hujjaji abanaalamaga insha Allah 1445 insha Allah Mungu anabakkiriza. Era nze mujja kubanga Meeyi oba Juuni awo bajja kuba bagenda okulamaga okutuukiriza empagi ey'okutaano. Saba Allah bakwatireko kabineti yonna ng'ekuliddwa Sheikh Zakariya. Sheikh Zakariya weebale nnyo, niwe gwakoze mulungi nnyo, wamu ne munno akuddirira Sheikh Tawiru Baligeya. Mwebale mwakoze omulimu munene kubanga abantu babaddeyo bangi nnyo e Makka. Ate bulijjo mutera okutwala ennamba nga ntonotono, naye ku ennamba yabadde nnene kubanga twafunye omukisa tuyinza okuba twawadde mu bantu nga 1500 n'okusoba. Naye alhamdulillahi rabbil alamin, nkulaakulana nnene gye twafunye nga ffe bannayuganda okubeera nga tufuna ku bantu be batyo abagenda okutuukiriza empagi ey'okutaano. Era nsigana kwebaza gavumenti ya Uganda, naye yakoze omulimu munene kubanga twabadde e Mina, twabadde e Makka, era nga tuli balamu, nga tuli balungi ddala, n'entambula tetwabonyewe nnyo mu kutambula. Tugyebaza okuba nti yatulongooserezza entambula, tukozesa Uganda Airline, abamu bakozesa Ethiopian Airline, ne tutambula bulungi tugenda okutuukiriza empagi eyo. Gavumenti ya Uganda nayo ngyebaza, era n'ensiramu nengyebaza ku kisaawe nga tukomawo tebaatuyisizza bubi n'akatono, baakoze ekyetaagisibwa okukola. Era nga omuntu alabikira ddala nti akomyewo ewaabwe, akomyewo ewaka. Ebyo ntirabbiraba mu nsi z'Abazungu oba mu nsi z'Abawarabu, kubanga nina omukisa nti okutambulatambulako, naye bakulaga nti munnansi baba akomyewo mu nsi eyo bamukwata ng'ekyatika, bamuyisa mu kkubo lirye nga lyeyawulidde. Naye naffe kye baatukoledde wano Entebbe kigambo kyabadde kinene. Abalamazi twazze bulungi, emigugu gyaffe gyonna baagituwadde ne tugiyisaawo bulungi nnyo. Tetwataaganyizibwa bakasitamo. Bannanga alhamdulillahi rabbil alamin, abanna musiimeeko, gavumenti ya Uganda mugisiime kwekyo yakoze okusingira ddala abantu b'Entebbe. Ku kisaawe ky'Entebbe baatuyisiza bulungi, babadde bafaayo okulaba nga tufuluma mu mbeera ennungi. N'abantu ne mbeebaza abakoze obuntu bulamu okujja okulinda abantu baabwe, baalaze obugunjufu ne batakola ffujjo ku kisaawe ekyabalagiddwa ne bakikola. Bannange nammwe tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzirayo ku mulamwa bahaaji baffe abaakomyewo, mbasaba, mbeegayirira mukuume hijja yammwe. Hijja yammwe munaagikuuma mugenda kufuna okwesiima yaumal kiyama, ate egenda kubeera jjana. Kubanga omubaka yagamba
nti omuntu akola omuntu faman hajja albayit, omuntu alambula ennyumba ya Mungu walam yarfuf n'atayunuuna walam yufsik n'atakola byonna bitahijja ye, kharaja kayawmu waladatuhu ummu, abanga omuntu omwana yakazaalibwa. Subhanallah, omuntu okubanga Omungu akuzizaayo ng'omwana yakazaalibwa, tolaba nti ofunye mukisa munene nnyo ogutafunika bantu balala bonna. Uganda erina obukadde obusukka mu 40, kale tugambe 35, naye nemuvaamu abantu 1,500. Mu 1,500 naawe nobeera nga mwoli n'ogenda mu bukadde wabadde obukunukirize 10 wabadde e Makka, n'ogenda okwegayira Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe era akuteeke mu jjana, kubanga omuntu akola hijja ye nekkirizibwa, empeera eba jjana. La ilaha illallah. Kwesiima kunene omuntu asobodde okukola hijja ate nekkirizibwa n'ogenda mu jjana. Ejjana bannange, ejjana si nnyangu. Ejjana tulina ogikolerera, tulina okukola ebirungi Allah asiime, bwakkiriza nga tugenda mu jjana. Baddu ba Allah ba haji, hijja zaffe zitera okufa nga twakatuuka wano, omuntu n'akola shukuru n'omulaba nga ataddeko endongo, ataddeko ebidongo ku shukuru egyakoze, ya akhi, kuba kufaafaaganirwa. Omusajja abadde alaba abantu abasaala, abantu abatendeza Allah subhanahu wa ta'ala e Makka obalabye, ne Madina obalabye, n'olamusa kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaso ku maaso, n'otuusa salaamu yo n'ogaa nti assalaamu alayka ya rasulallah, assalaamu alayka ya Ababakar, assalaamu alayka ya Umar. Abo ne batwalira ku salaamu nga gw'ogyetoolera nga olabako n'okulabako bw'oti, ate n'okomawo wano weedibaga. Kalla, nedda. Lwana nnyo olabe haaji ampuliriza, oba gwe ompuliriza ng'olina haaji we yabadde e Makka, mutegeeze nti mbadde ku Salaamu TV ne mpulira sheekhe nga agamba nti mukuume hijja zammwe, abasiraamu mukuume hijja zammwe. Omusiraamu bw'abeera haaji talyazaamaanya, bw'abeera haaji tayunuuna, bw'abeera haaji taddayo kukola bye yali akola, kubanga byonna wabirese ku Kaaba. Waleegayidde Allah subhanahu wa ta'ala nti nzize okutukula, ne weetoolola ennyumba erina ensonda 4 ng'ova ku Hajar al-Aswad ku jjinja eriddugavu, n'ogamba nti assalaamu alayka, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, n'otandika n'osoma eddwa z'osoma, n'omala n'weetoolola Kaaba emirundi 7, n'otuuka ku nsonda eyokusatu, eyokusatu n'ogamba nti rabbana atina fi dduniya hasanata wa fil akhirati hasanata wakina adhaba nnar. Osaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ebirungi by'oku nsi byonna Mungu abikuwe, ate n'omala n'oweekingiriza ebibonerezo by'omuliro eyeesomwa okuva ku Rukunu Yaman okutuuka ku nnywanto Hajar al-Aswad. Omuntu alinywegera abanga akutte mu mukono gwa Allah ogwa ddyo. Kale lwaki ofukoze ebintu ebyo byonna ne bukola tawaafu emirundi 7 n'osaala akabbiri mu makamu Ibrahim, ate n'omala ne weedibaga? Lwaki weedibaga? Mungu ayinza okuba nga akuwadde chance eno yokka, togenda kufunayo chance ndala ekutuusa kuzzaayo Makka. Kubanga e Makka si gamba nti ovaano nga olinga agenda e Masaka tolinnya takisi. Okujjako abo Allah be yagondeza embeera emutwala nemuzza e Makka nemuzza e Makka. Neebaza ebibiina ebyakulembedde abantu bonna nebatwala e Makka. Mwebale nnyo omulimu ogumukola, mwebalire ddala. Naye ekigambo ky'okuyigiriza ba haji ba hujjaji mukitwale nga nsonga nkulu ddala, era hijja berungi saba ffenna ba mutawafu abakulembera abantu baffe nga tubatwala e Makka, mutuyite tusome tulabe butero tunakulembera abantu baffe bagaane kufuna buzibu mu bukulembeze bwabo abatwala abantu e Makka. Lwa nsonga omuntu aba agenze kukola ibaada ate nga agenze kutuukiriza empaji ey'okutaano mu mpaji z'Obusiraamu. Hijja ekolebwa omuntu asobola, ate hijja yandisaanye ekolebwa omuntu alina ku maanyi, kubanga gye bugenda bweyongera abantu bagenda kubeera bangi nnyo, ate n'omusana gwabadde mungi nnyo nnyo nnyo. Kale obanga okyalina ku maanyi, gezaako okulaba ng'okola hijja ng'okyayi muvubuka obanga okyalina ku maanyi. Ate oba okoze hijjayo
twala obuvunaanyizibwa ogikuumye otya? Gikuume mu kuyimirizawo esswala 5 olabe nga tezikusuba, zisaayire mu muzikiti nga obadde okola ng'olaba omuntu ng'afaayo ava weyasuze agende alabe ng'esswala agikwatira ku haramu, afune emitwalo egyo 10 ekiga nti omuntu asalira ku haramu n'asala jama afune emitwalo 10. Era nawano lwana olabe ng'osala jama ofune 25 n'27, zonna esswala 5 zisaayire mu muzikiti oba ozisaala ejjama ogane kulagajjala. Ekyokubiri, yitiriza nnyo okusaddaaka, kubanga buli osaddaaka emmaali yeeyongera. Ebyo bigamba okusinga ddala bahaaji abadde e Makka bamulabiyeeko, mutuuseeko ne mulaba obusiraamu gye buva. Ate wala obusiraamu gye buva nolaba abantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati gwe bw'onaagaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubeera mujega, kubanga olabye nti gwe ne bw'otamusinza abamusinza gye bali, alina abamusinza emitwalo n'emitwalo. Ekyokubiri, obuzibu bw'oyiseemu gw'obumanyi okulaba ng'otuuka e Makka. Era tetwabagamba dda hijja tefaanagana umura. Mukole nnyo umura, zo muzikole umura kubanga ekusobozesa okutuuka ku hijja. Hijja eyo gy'olaba erina ekiseera kigere, nga bwe mbagambye mu aya Qur'an egamba nti alhajju ashhuru ma'lumaati. Hijja erina emyezi egyeyawulidde. Omwezi guno oguwedde nga tuli Muharram, Zulhijja, omwezi ogw'e11 mwe mukolebwa hijja mwokka. Ate hijja eyasi gwonna gwonna omwezi wabula kasita tuwezaako ennaku 8 esanika nti luno lumu Zulhijja, lwakubiri nga 3, nga 4 nga 5, nga 6 nga 7. Olunaku olw'omunaana omuntu yenna n'akola hijja tasula mu Makka, tabeera wabweru wa Makka, wabula buli muntu yenna alina okuba nga ageze mu lusenyi Mina. Bw'obanga wakoze ebintu ebyo n'ogenda mu lusenyi Mina, walabye ekyabadde mu lusenyi Mina. Olabye engeri gye twebaka, eri kwebaka bwebasi na kusaala, kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala na kusaba. Teri kirala kirina kikolebwayo. Twegayira Allah subhanahu wa ta'ala, naye osanga bamu banyumya, osanga bamu oli nga yeebase naye nga tamanyi kyamutwala luddawa Mina. Wenkubiriza, wensabira hijja beru etuyite ekuŋŋaanye bamutawafu bonna. Bamutawafu betegeeza abakulembera abantu okugenda e Makka okubalagirira ekyokukola, batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe mu nkola eyo ey'okukulembera abantu e Makka, kubanga weeyama nja kutwala nkulagirira ekyokukola. So si kumuteeka buteesobola nti weetooloole, omale okwetooloola ogende mu Safa ne Marwa okimale okume obwebake. Abantu mbakubirize mu bifo bye babeeramu, bannange twazze kukola ibaada. Kale bonna tutukiriza ensonga eyo, tujja kubanga tufunye okwesiima mu ibaada zaffe. Omuntu akoze hijja, mbadde nkyabategeeza Emina, tubeerayo mu kusaba na kwegayirira. Olunaku olw'omwenda netugenda mu Arafa. Olusenyi Arafa lwaki tugendayo? Tugenda okufuna erinnya ly'owa Haaji n'okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kuddayo kusobya, tugenda kuddayo kwonoona, tugenda kuddayo kujeemera, tugenda kukola ebyokka batulagira okukola. Muddu wa Allah, okyabadde mu lusenyi Arafa wakirabye, obungi bw'abantu wabulabye, ebbugumu walirabye, abantu nga batendeza Allah subhanahu wa ta'ala wakirabye. Lwaki otuuka ova mu Arafa n'okulaba kye wakoze n'okomawo ne Uganda n'oyonoona? Obeera otawaanira bwereere, obeera ng'omuntu ayozezza ate n'oyanika mu ttaka. Bahaaji, mbaddamu mbakubiriza, wonna we wayita lasala amagezi gonna olabe nga hijja ogikuuma, naye ogikuumye ku ki? Gikuumire ku swala, gikuumire ku bigambo ebirungi, gikuumire mu kusaddaaka. Va ku bigambo ebitalinaako mutwe na magulu, va ku bigambo ebyakalebule, va ku bigambo ebitalinaako nsa. Bw'onaakola ensonga eyo ojja kusobola okukuuma hijjayo. Ne tya Katonda mukakafu bw'okumutya, bw'onaaba omutidde ojja kubanga oli mu kwesiima okw'enjawulo. Baddu ba Allah, Qur'ani mugyekwateko. Bw'oba tamanyi kusoma Qur'ani, tebunaakuyitako obudde, genda ofune omuntu yenna akusomese. Ne bw'onaasomako layini emu, ne bw'onaasomako ejjuzo emu, naye nga ofunye ky'onaasomako buli lunaku,
kubanga omuntu atunula mu Qur'ani buli lunaku afuna empeera, ogitunulamu obutunuzi naye ate butyanga ogisomye. Muyige okusoma Qur'ani kubanga kitabo kyakika okuva mu ggulu kyaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ne tubeera nga tulina okuba nga tuteeka mu nkola ebiri mu Qur'ani ekitiibwa. Gwe omusiraamu yenna sala amagezi gonna olabe ng'oyiga okusoma Qur'ani. Teriko baana bato, teriko bantu bakulu, mugiyige. Bwe munayiga okusoma Qur'ani obusiraamu mujja kubanga mubukuumye olukuumo lwa nnamaddala. Nkulisaayo banna Swafa ne Marwa. Swafa ne Marwa abalabazi baffe bonna be twatwala alhamdulillah batambula bulungi, ate era emikolo twagibakozesa bulungi. Nembeebaza obuntu bulamu bwonna bwe mwalaganga muli mu lugendo lwa hijja. Banna Swafa kubanga bo nnyo boogerako olw'ensonga bensinga okumanya ennyo kubanga mbadde mpanga nabo ebbanga lye namaze nga ndi nabo mu hijja. Twatambula bulungi, twasookera Madiina ne tulamusa kuba ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne tumala ne tusaala mu muzikiti, twasaalirayo ejjuma, ne tugendako Uhudi ku lusozi olw'ebyafaayo. Era bakugamba nti omuntu bw'obanga omuntu afudde n'omusaalira n'omunaaza ofuna qiraatani, ofuna ebirungi bibiri, ofuna zaabu nga yenkanankananga olusozi Uhudi. Kale banaye olusozi Uhudi mwalulabyeko bwe lwenkana. Naye kifo ewaali ensiitaano abasiraamu basahaba bwe baafiira nga Hamza bwe yafiira ne bamuzika mwalabyewo nnyo, era edduwa ne tuzisaba. Baddu ba Allah mbasaba be nabadde nabo twabagambye tubannange temwonna hijja yammwe. Abasiraamu baafiira wano, babaziika wano mubaka sallallahu alaihi wasallam yaziikibwa. Ne tubatwala Kuba ne mulabayo. Tubaga nti Kuba omuntu asayira wano laka bbiri abanga akoze umura. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga agobeddwa mu Makka ng'asenguka Makka okudde Madiina, yasookera Kuba we yazimba omuzikiti, mwalabyewo. Kati omuntu ng'olabye ebyafaayo by'obusiraamu byatandikira, ate olemu otya okusaala, n'olemu okusiiba, n'olemu okutwala zaka, n'olemu okusaddaaka, ng'ebyo obusiraamu gye bwava. Obeera mujega. Ate omuntu omujega asekererwa nnyo oba olabye ejja n'okubanga enaakulema. Bwe twamaze tulaba masjidi Kibulataini, ebibula ebibiri we byali, ogulimu ebibula ebibiri. Era twasaalanga tutula Baiti Muqaddas, ne Mungu n'asalawo kati mwolekere okusaala kwammwe eri Kaaba, nakyo mwakirabye. Ne mulaba masjidi Saba Handaka, olutalo lwali olw'amaanyi. Salman Farisi weetira ekirowoozo nti abange katusime olunnya, tusime Handaka eno, abalabe baffe twajja kusobola kusukka wano kututuukaku. Awo na mwalabyewo n'emizikiti ne mugiraba omusanvu. Ebyo nno byabanga byalo. Naye bwe wasobodde okulaba ku nsonga eyo n'olaba ku luzzi lwa Hamza lwe yagula ku musajja Omuyahudi ng'alemesezza abantu bonna okunywa amazzi, nalwo mwalulabyeko lukyaliwo. N'ennimiro, ennimiro eyo nno ssebe ekyavaamu ssente era sadaka ekulukuta kubanga mu banka Rajihi mwe muli akawunti y'ennimiro egyo mwalabye e Madiina. Kale kwesiima kunene abagenze e Makka kyebaga temwonoona hijja zammwe. Mungu ayinza obutakusobozesa kuddayo kulaba bintu ebyo nga bwe wabikoze eki wabirabye. Gumira awo oli, Allah subhanahu wa ta'ala mpaka lwanaakutwala ate akuwa ejjana. Kubanga omuntu hijja y'omuntu ekkiriziddwa tugambe nti Mungu akusasula mu jjana. Ejjana abagikuwadde ya Rabbi baweesiimye. Kubanga abantu abaddeko e Makka mwayingiddeko mu rawda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wakati w'ennyumba yange n'emimbali wensaaza abantu raw kifo mu bifo by'omu jjana. La ilaha illallah. Mwatuuseemu ne musayiramu laka bbiri ne musaba Allah bye mwagala. Ekyo si kitono, kinene mu bulamu bw'omuntu. Omuntu atuuka okufa nga tagenzeeko Makka, tagenzeeko Madiina. So omuntu ayinza okugamba nti asobola okugenda mu Amerika, n'agenda e London, n'agenda e China, eyo yonna wala. Era bw'abanga alwadde aga nti bannange nti nga ndabye nfudde sigenzeeko Makka. Tayinza kugamba nti nfudde sigenzeeko mu Amerika, nfudde sigenzeeko China, wala. Makka kiri mu mitima gy'abantu, kiri mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'alagira nti omuntu ateekwa okujja luddawa, okujja e Makka. Nga Allah subhanahu wa tugamba nti walillahi ala nnasi hijjul baiti liman istataa ilaihi sabila. Kyekyo etteeka liragabula nti omuntu ateekwa okugendako e Makka okukola hijja, okulambula ennyumba eyo, ennyumba enkadde eri mu kikko. Baddu ba Allah,
mbalaamira nga nange neeraamira. Tukuume hijja zaffe. Oba ofaanana otya oba oli otya, kuuma hijjayo, obusiraamu osobole okuba nga oweesa ekifaananyi ekirungi, ate naawe obeere ng'oganyulwamu, obeere ng'ofuna hijja ekkiriziddwa, obeere ng'ogenda mu jjana ey'emirembe. Abantu ffenna abasinga mulabanga nga naddayo naagenda ogwokubiri. Nedda. Tandika guno gwenyini ogusoose, tomanya oba oyinza okuddayo. Nga bwe tugambibwa nti bw'oba osadde eswala yonna, bw'osala swalati dhuhur girongoose nnyo, tomanya oba oyinza obutaddamu kufuna kusala swalati al-asr. Mungu ayinza okugyamu omwoyo, Mungu ayinza okugyamu amagezi, Mungu ayinza okukuleetera obulwadde. Kale kyobola nti buli lw'okolanga omulimu gwonna gukole ng'ogulongoosa, ng'ogutereeza, olabe ng'ofuna empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabategeezaako nti twateetebwa muno mu nsi si kuzannya, si kusuubula, si kukola kyobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye baddu ba Allah mulagajjala. Ekyokubiri, omuntu ng'ogenzeeko e Makka siraba kikuzzaamu kukola shiriki. Kwegana kangende neebuuze, kangende bankebereko bano nze ngala kinfiirwa. Ku kyolabye e Makka tosaana kuddamu kugenda kwebuuza ku muntu yenna ali wano. Kubanga omuntu yenna abasinga obunyumagala nnyo ebyobugagga, bw'ogenda mu gy'ogenze mu basawo bano abaffe ab'ekinnansi abeeyita abagezigezi, ng'oyagala akukoleko ofune ensimbi, ofune ebyokukola, misikini ng'ate ye mwavu muzibu. Kati gwe n'ogaana okulowooza okulaba nti omuntu aŋŋamba nti agenda kunfunira ssente ate nga mwavu, lwaki omwesibako? N'ogaana okwesibako Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mungu teyeebaka, tasimagira, tabongoota. Essaawa yonna Mungu abeera akola ki? Abeera alaba. Lwaki omuddu wa Allah toyimukako ekiro n'osaala? Kubanga Mungu agamba nti akka ku wansi we ku ggulu erisooka n'abuuza ani ansaba muwe. Saba Mungu omuntu werekereze okwebaka, osabe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuwa ky'oba omusabye. Ate tomusaba kintu kitono, kubanga kyonna ky'oba omusabye tekikendeeza mu byayina, okuggyako nga bw'olaba empiso bw'egwa mu nnyanja. Kale kakatono kayinza okuba nga kakeredde mu bintu byayina, ye takendeerako. Nzira ye musabe Allah subhanahu wa ta'ala yajja obbawa buli kimu. Allah aba akuwadde buli kimu, oba omaze enkola y'ebusira, oba omaze okufuna ebirungi, nejja n'ojja gifuna. Naye ng'omulamwa gwonna guli ku kigambo bahaji mukuume hijja zammwe. Kubanga hijja bw'oba ogikuumye oba omazeeyo empagi z'obusiraamu. Kubanga empagi esooka erimu ekigambo ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Eyo bw'etereera bisigale byonna bisobola okutereera. Naye abasinga mugiyisaako amaaso, nolaba nga olwakyasigala alimu okubuusabuusa, oba naafuna aba siifuni, oba naale oba siirye. No, Mungu amanadde okugamba nti nkakasa n'olulimi lwange teri musinzibwa mulala yenna kujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Era nenkakasa tumazima Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muddu era mubaka we yamutuma gye tuli. Omala ofuna ebintu ebyo, ofunye guidance eyo, lwaki ate obeera obootaboota otya nga nti basimukoze bwe siikole bwenti ayinza okunyiigira, bwe simukole no, anyiiga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Munno oba omusobezza musonyiwagane, mugane kubeera nga munyiigangana okutuuka n'okuba nti omuntu omulemesa ibaada gyandikoze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oba ovudde e Makka, empagi twagibasomesezza ku Kaaba. Era wadulakira abantu abeetooloola nti ya rabbal bait al atiq, nannyini nnyumba eno enkadde, ennyumba eyimire gye tulaba, atiki rikaabana, ayi Allah gy'ensingo zaffe, wa rikaaba abaina, n'ensingo z'abakadde baffe minan nar, mu muliro. Wakyogedde eddwanga tuzisoma nga bw'oddamu. Mungu ate amaze ensingo yakiza agijje mu muliro, ate gwe ogizzaamu ng'otuuse Uganda mu buntu obutonotono. Haji weekube mu mutima. N'atali haji naye haji yandyekuba ennyo mutima, kubanga abadde bunaayira ate abadde mu buzibu obutagambika. Ffe bahaji bwe twatutte twabakalaatidde nnyo. Buli bigambo bibiri, tya Allah kuma hijjayo, tya Allah kuma hijjayo. Toddamu kugeya, toddamu kulimba, toddamu kulyazaamaanya, toddamu kukola kigambo kyonna. Baddu ba Allah social media mugyegendereze. Eriko ebigambo nungi mubamu okuyiga, naye ate ebiriko ebigambo ebitasaanidde ddala. Towaayiranga nti tuyata kulaba byonna bitukola. Mungu ajja bitulagaya mu Malkiyama, ajja kuzzaayo akatambi nti munno wamukola buuti, ono wamuvuma.
kale ebbanja ly'omuntu ku muntu zibu nnyo okulisasula kubanga wamuvuma ojja kubanga musimbye layini ogenda mujjana oli akukwate munange basooka ojja onsasule wanteekako ekigambo ekiti ekitaliiyo. Kale sira lwaki oyogera ekigambo ekitaliiyo nga Qur'ani weeri. Musome Qur'ani terimba bya bulimba ate Qur'ani tekyuka. Qur'ani nga bwe yakka ebigambo byonna ebirimu mazima meereere. Baddu ba Allah mwekwate ku Qur'ani ekitiibwa bwe munaamu gyekutteko obusiraamu bujja kuba mbuyimirizaawo nejjana ojja kuba nga okola ki? Ojja kuba nga ogiyingira. Bahaji nze bo bagamba nti omuntu akola hijja n'atayonoona n'ateedibaga abanga avudde abanga omwana omuto yakava mu lubuto lwa nnyina ate hijja bwe bekkiriziddwa aba ayingira ejjana. Kakati lwaki osubwa ekintu ekyo nogamba obugenze mu kwerenya okwannamaddala kubanga mulimu tubu alaina tubu ala Mungu tusonyiwe. Tawuba ebeera ku Kaaba teba yakuzannya obeera ddala ku kigambo ku kinyusi kwennyini ng'osabye Allah akole ki? Akusonyiwe. Swafa ne Marwa mbadde mugidduse mwenna abasinga obungi kubanga omuntu yeetoola Kaaba lwetolola amasambi gakuggwako emirundi egyo gyolaba 7. Ekyomukisa omulungi oteeka okugyetolola Kaaba yagala toyagala kubanga bw'oba nga wazze okukola hijja osooka n'onuyira okukola umura ngaffe bakola umura ne hijja. Bw'otuuka mu Makka nga wanze okunuuyirira ogenda butereevu ku Kaaba n'ogyetoola emirundi 7. Ogyetoola emirundi 7 naye buli lwetoloola Allah akusonyiwa amazambi gonna ge wakola ki? Ge wakola. N'omala n'osaala akabbiri mu makaamu Ibrahimu musalla n'osalirawo akabbiri tosobola kusigala nga bw'oli. Mungu aba akoze eki? Aba amaze okukuta. N'omala n'ogenda mu Safa ne Marwa n'osandika ku Safa nga Qur'ani bwegamba nti inna Safa wal Marwata min sha'airillah. N'ogitandika gumu n'oddawo nti 2 n'oddamu nti 3 n'oddamu nti 4 n'oddamu nti 5 n'oddamu nti 6 n'oddamu nti 7. Buli lutambula mubaamu ebisomebwako ogenda osoma edduweezo Mungu n'azikuwa ate n'osigala nga weedibaga n'osala ku nviiri n'weyambula n'osigala nga omuntu wa bulijjo. Kati awo ffe nga abasooka e Madiina tumala wiiki yaffe e Madiina ne tukomawo e Makka nawo tumalawo mu wiiki nnamba sinagenda mu mizizo gya hijja. Awo omuntu twetulwana nnyo ng'ogenda ku Kaaba n'osoma nga buli swala ogisaalira ku Kaaba wali n'osoma edduwa za Allah Qur'ani ng'ogisomera mu Kaaba muli munda. Abadde balina obusobozi ne tugula ne ku Qur'ani zibeere mu Kaaba abantu babeere nga bazisoma. Ekyo kigambo ogenda kifuna ludda wange oli Uganda wano okujjako osobola okutuma omuntu n'akugulira Qur'ani n'agiteekayo mu haramu. Neggo gyegulidde n'akasanga gitadde mu kabokisi wali buli muntu ajja kujja nga agisomeko nfune empeera. Lwaki oyonoona empeera zo ng'oli wano e Uganda? Lwana nnyo olabe nga toyonoona ibaada yo gy'okoledde ebbanga okutambuza okuva wano n'ogenda. Ebyo byonna bwe tuyimala olunaku ne bagambye olutuuka olw'omunaana tuddamu ffenna ne tunaaba buto ne tunuuyira labbaika alhajj noyiridde okugenda okukola hijja. Allah tekifunikafunika ng'ova ali Makka n'oddamu n'onaaba n'ossaamu hiraami n'oyolekera Emina. Nabaga nti omuntu yenna n'akola hijja bweziwa ennaku ezo nga ziweze nga 8 wali aba alina okuba nga asuula mu lusenyi Arafa Mina. Bw'omala n'ogenda Arafa. Bw'omala bw'ova mu Arafa osalirayo swala 2 zokka Dhuhuri ne Asiri. Ate bw'omala n'olwoka ogenda e Muzdalifa. Bw'otuuka e Muzdalifa n'olaba obuyinza bwa Allah omunene ow'amaanyi ow'ekitiibwa mwennaawo omulonde amayinja. Subhanallah. Haji yakoze hijja oba yagikola todibaga yagidibaga saba Allah akusonyiwe akuzzeeyo wetukuze bulungi nnyo. Gwatanaba kugwa mu nsobi eyo awuliriza omusomo gwaffe guno nsaba Allah subhanahu wa ta'ala gikuumire ddala olukuumu lusinga okuba olulungi. Oba oli awo tomanya kubanga ensi yaffe mugiraba ebizibu ebigirimu. Era mbeebaza nnyo bannayuganda n'abawulidde nnyo mwasabidde nnyo eggwanga lino ne musabira abaana bammwe ne musabira abantu bammwe bannange ekyo kya bbeeyi kubanga munnaye mulimu omuntu atasobola kuba nti agenda Makka naye mwabasabidde nnyo nammwe ne mwesabira n'eggwanga lyaffe. Tusaba eggwanga lyaffe liddemu embeera ennungi liddemu emirembe abantu baddemu obuntu bulamu abantu bawe bannaabwe ebitiibwa abantu bagande kukakkanya ebitiibwa bya bannaabwe. Oba oli awo tunaddemu tufuna embeera ezisinga okuba ennungi. Bahaji mbalaamira nga nange neeramira okuba nti tweyisa bulungi.
Swaffa ne Marwa buli lunaku olwokuna tuba ne puroguramu wano. Ffe tugenda kutandikirawo okusomesa abantu ebya hijja, ate mu mwezi ogw'omwenda tugenda kukola umura era twatandise dda okuwandiika. Woofiisi zaffe kamabulire we ziri mbajjukizaamu nti tuli wano ku Busaafi ku Mengo Hill ewali omuzikiti gwe bayita Kasujja, Masjidi Luzige opposite waliwo ekizimbe kita Nuru Emporium ku mwaliro ogwokusatu ekisenge namba 4. Jangu wewandiise buli lwakuna luno ffe tusomesa abantu ebikola mu hijja n'embeera gy'onaabeera mu kifo kiri. Ofiisi endala mutusomeseza ba imaamu eri Lubowa ku Kamoga Kuyala Roofing Kamoga Property. Awo we tubeera nga tusomesa ba imaamu ebyenkulaakulana okulaba nga twejja mu bwavu, kubanga ekibiina ekyo kyateekebwawo oluvannyuma lw'abayimaamu okuba nti bafuna obuzibu mu byenfuna. Mubaliisa ensimbi z'omuzikiti n'omuliisa ensimbi z'obubookisi, naye kati imaamu aba n'ekyokukola. Twabawadde enkoko ez'okulunda, twabawadde embuzi, tulina ebyalaani. Bakyala b'abayimaamu baffe bajja kutunga ebyalaani ebyo bafunemu ejjamba. Tukuyigiriza okulima mu katundu k'olinamu ako, okulaba nga osobola okulima sukuma wiiki n'olimamu ebijanjaalo n'olyako aye n'okutula n'okolaki n'otunda. Kale bwe tunaa tukoze ensonga eyo bayimaamu mujja kuba bulungi mu mbeera eyo. Ninkulisaayo mukama waffe Supreme Mufti yawummula Sheikh Simani Kasule Ndirangwa. Neneebaza nnyo aba Salaamu TV, mwabaddeyo bulungi nnyo e Makka. Mwebale nnyo okulaga abantu ibada nga bwe zikolebwa, era bannange nsaba abantu musabire nnyo TV yaffe eno ebeerewo, kubanga obusiraamu ebukutte bulungi mu nkwata esinga okuba ennungi. MD Kaliisa nkutumidde nnyo n'enkwebaza byonna byokoze. Mungu abongere amaanyi ba Kaliisa, mubeere nga muteekamu Allah nga ffenaffe tuganyulwa nammwe nga mufunamu, naye nga obusiraamu bwe businga okufuna obulungi. Sheikh Simani Kasule Ndirangwa tukutumidde nnyo, ne bannaffe bonna abaddeyo, Sheikh Anwar ne Sheikh Semwanga Kinyeenya bonna, ne Sheikh Abubakar Kalema ne Hajati Nakimuli wamu ne munnaffe ali mu America e Massachusetts, Sheikh Buwembo Umaru oyo coordinator waffe mu diaspora. Webale nnyo abalamazi bakoze eki batuuse wano. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna awuliza programu eno amuwe kyasinga okwagala, ate amutwale e Makka ne Madiina. Buli muntu yenna awuliza programu eno nsaba Allah akuwa obulungi mu makaago, mu baana baffe ne mu mbeera zaffe ne mu mirimu gyaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli muddu wa Mungu yenna waali amuwe obusobozi obukola omutwalako e Makka ne Madiina, n'okubuwa obusobozi obukola ibada esinga okuba ennungi mu ibada zonna, nayo ye swala, nayo n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okutuukiriza empagizo zonna 5 tube nga tweyagala tulula lungi mu mbeera zaffe. Ntumira Hajati wange eka Hajati Nanyonjo, nentumira ne mufani wange ali awo Akisekka Hajati Kamoga Saida ne Hajati Nanyonjo Rahma. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atongere buli kirungi, atukingize buli kibi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mwenna baddai bannange Seeka Mafu, Seeka Sekimwanyi batumidde nnyo, mbasaba Mungu abongere amaanyi mu kukola daawa, n'abantu b'e Kaliisizo mwenna, Mitondo, Kyango, Masaka abatuwuliza abeeyiganga batumidde nnyo, mutuwuliza nnyo programu yaffe egenda kuddayo buli ennaku, era ebaddewo nenja kubeera nga buli lwakuna ssaawa 6 okuva ku ssaawa 7 okutuuka ssaawa 8 mutuwulirize. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigadde ndi Sheikh Hamidu Kateregga Saalongo, ku lwa Safa ne Marwa nze Sekamwa omwogezi waayo, ate nga nze director wa Religious Affairs mu Ittihad of Imam and Sheikhs for Development Initiative Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi, bwafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu byokwerinda,